يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وسندنا وعظيمنا ومولانا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال الكمال الجمال تعظيما وتكبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda marungi amatuvuga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza ku buli nsonga yonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyusa embeera, najjawo kino n'ateekawo kino, najjawo kino n'ateekawo kino. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyusa ebintu byonna kugamba nga bitambulira mu mukono gwe Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah suksasa n'emirembe wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Baduwa Allah bebitiibwa olunaku lwa leero, saba Allah beerenga atusobozesa tubeerenga tutunuulirako ku bigambo ebitonotono biidhinillah, ebigambo ebyo bigenda kubanga bitambulira ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eyekitiibwa Allah ng'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul ya ibadiya alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a inna Allaha ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mutegeero n'agamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu. Allah ategeeza Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amugamba nti qul, amulagira nti gamba abo abaddu bange abayitiridde okubeera nga boonoona. Allah agamba Nabi Muhammad, agamba abaddu be abayitiridde okuba nga boonoona nti la taqnatu min rahmatillah, temukutuka mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna. Inna Allaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musonyi nnyo ate musaasizi nnyo. Aye lwaki njirese mu budde buno bw'ekisiibo, Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera embeera yaffe gye tuwangaaliramu, obulamu bwaffe bonna bwe tuwangaaliramu. Allah nga yatugamba nti mu surati Tawba, n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Allah atutegeeza nti mazima ebbanga lyaffe lye tuwangaaliramu tutambulira mu myezi 12. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza tutambulira myezi 12 yetambuliramu. Naye myezi egyo 12 Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga atugiramu omwezi oguyitibwa omwezi ogwa Ramadan. Ng'ogwo omwezi ogwa Ramadan ekitiibwa kyagwo kyegwenkana ku myezi egisigadde kyenkanankana ng'ekitiibwa kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ku baganda be, kubanga nabo Allah subhanahu wa ta'ala yawa Nabbi Yusuf baganda be nga baali abantu mu famire, nga baali abaana 12. Naye mu baana aba 12 Allah n'alondamu omwana omu Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, n'abeera nga Allah amussaako obubaka obubeera nga bugenda okuba nga buyamba abantu. Kakati ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga alonda omwezi guno ogwa Ramadan, n'abeera nga guwa ekitiibwa mu myezi egisigadde 11. Omwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala yagutwa ng'omwezi guno gulimu ebyamagero biyitirivu nnyo, ng'omwezi guno gulimu ebirungi bingi nnyo,
ng'abantu tubeeranga twezza okujja mu bbanga lyetumaze ery'emyezi 11 nga tugenda kubanga twetereeza tubeerenga twekubako enfuufu mu mwezi guno ogwa Ramadhaani Allah subhanahu wa ta'ala gwetuwa. Kati Allah tutegeeza n'atugamba nti ng'agamba Nabi sallallahu alayhi wasallam nti gamba abo abaddu bange abayitiridde okubanga boonoona, abaddu bange abo abayitiridde okubanga boonoona mu myezi 11, la taqnatu min rahmatillah, temubeeranga mukutuka mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, temukutuka mu kusaasira kwa Allah. Temugamba nti ebbanga litumaze nga twonoona Allah takyalina kakisa konna kakubeera ng'ayinza okuba nga atusonyiwa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna, Allah asonyiwa amazambi gonna. Kasita obeeranga toli mu bantu ababeeranga bagatta Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekirala, nga Allah bwatugamba nti asonyiwa amazambi gonna kwoyo gwaba yagadde okujjako yabeeranga akola ki ng'amugattako ekintu. N'olwekyo baddu ba Allah ab'ebitiibwa, abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bakowodde ababadde ng'emabega eri beeyisizza bubi nnyo, nga beeyisizza bubi nnyo, balyazamanyiza emyoyo gyabwe, ne balyazamanya bannaabwe, ne balyazamanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagamba nti la taqnatu min rahmatillah, temukutuka mu kusaasira kwa Allah, Allah ajja kubanga abasonyiwa. Bisharti, sharuti ki, kalombolombo ki Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okubanga abasonyira. Allah n'aleeta maaso awo n'agamba nti wa anibu ila rabbikum, mubeerenga mwanguyiriza okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, mwanguwe mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimu la, temukola kintu kyonna, togaba, tosiiba, tosaala, wabula kola kyokola kyonna kyonna ng'okikola lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa aslimu la, beera osiramuka kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba nti min qabl, olubereberye an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun, Allah nga tannaba kubanga aleeta ebibonerezo nga Allah subhanahu wa ta'ala mbenga mukoowola Allah subhanahu wa ta'ala nga tagenda kubanga abanukula. N'olwekyo baddu ba Allah b'ebitiibwa, Allah yatuwadde omwezi guno ogwa Ramadhaani, Allah n'agutuwa ne gutusangawo, ng'omwezi guno tetulina okubanga tukoleramu, tulina okubanga tuyitiriza okubanga tukola tawba, tukole tawba, at-tawbatan nasuha, nga twenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nga tumugamba nti tubimaze ya Rabbi, tubimaze, beera ng'otusonyiwa. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi, Allah atukowodde n'atugamba nti wa anibu ila rabbikum, mubeerenga mwangu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimu lahu, temukoma ku ekyo wabula mubeerenga mujeemulukira n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabl, olubereberye Allah nga tannaba kubanga abaleetera amazambi, mubeerenga mukowoola nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubanga akola ki ng'abanukula. Awo tulengerawo ekyafaayo kimu, abantu b'omulembe gwa nabbi Shuaib alayhi salam babeeranga bawangala ne nabbi waabwe oyo, ne bawangala mu mbeera nga nabbi Shuaib ng'abakoowoola n'abagamba nti bannange mubeerenga mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, tembeeranga mubba ebintu by'abantu, tembeeranga mukola bwe muti. Ne bagamba nedda. Nabbi n'abanga abakoowoola n'abeeranga abazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abagamba nti mubeerenga mwangu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nga tannaba kubanga aleeta bizibu mumukowoole nga Allah tagenda kubanga akola ki ng'abataasa. Naye baagaana, ne babeera nga bagaana okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Allah bwe yaleeta bayagala okubanga badda eri Allah, Allah nga takyawuliriza bye babeera nga bakola ki nga bamusaba. N'olwekyo baddu ba Allah, Allah atuleetedde omwezi guno ogwa Ramadhaani, tubeerenga tugukozesa, twenyagiremu, tuyitize okubanga tukola istighfar, tukole tawba, tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatukakasa n'atwashuwaringa n'atugamba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna gonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atutegeeza n'atugamba nti kullu dhunub, yatutegeeza n'atugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kullu
nnasi muafa illa almujahidun. Ategeeza n'atugamba nti buli muntu yenna ku duniya kuno ne bwobanga okoza amazambi genkana gatya, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubanga akusonyiwa illa almujahirun, okujjako abo abeeryalaasa. N'ogamba nti maze okukola obwenzi bwange ate n'ogenda nga weeraasa nti banaye nakoze kino. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tabeera nga ateetaaga. Tumanye nti tusobezza emabega emyezi 11 baddu ba Allah, tusobezza Allah ebbanga ddene, naye Allah tuwadde furusa eya shahru ramadani tubeere nga twetereeza, twekubeko enfuufu. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuzza obujja, tubeere nga tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tulimu abo abantu abayinza okubeera nga beesiima maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga baddu ba Allah ab'ebitiibwa, njagala okubanga mmaliriza nga mbagamba nti Allah atugamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Tubeere nga twanguwa okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tujeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu lubereberye nga Allah tannaba kubanga aleeta ebibonerezo, tubeere nga tumukowola Allah abeere nga tagenda kubanga atusonyiwa. Noolwekyo baddu ba Allah mbakubiriza nga nange neekubiriza tubeere nga tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi guno ogwa shahru ramadani mulimu ebyokukola biyitirivu nnyo ebigenda okubanga bituza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mulimu ebyokukola biyitirivu nnyo, ate nabbi atutegeeza sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti asawmu junna, nti okusiiba kuno ngabo, naye buteeka ogenda okujja n'engabo ng'engabo eyo erimu ebituli. N'olwekyo tubeera nga tugenda okujja, bwe tubanga tugenda mu lutabaalo nga tulina engabo zaffe nga nabbi bwe tugamba nti swawumu eba ngabo, tubeere ng'engabo eyo twongera giteekako bintu bitayinza kubanga bisaamu bisi kubanga bitutuukako, tuleke kubeera nga tuteekamu ate ebituli ebigenda okubanga bisaamu ebisi okubanga bitutuukako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.